Omulala Ssango gusangibwa mu ggombolola y'e Bwama mu disitulikiti y'Empigi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mawokota. Omutala guno guliko ebyalo ebiwerera 6 mulamba era nga gusangibwako abatuuze abakunukiza mu 500 omuli bannamukadde wamu n'abavubuka. Ensangi zino omutala guno gwatikiridde nnyo olw'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebifuuse abaana baliwo mu kitundu kino. Ebikolwa eby'obuliisamaanyi okusinga ddala ku bakadde n'abaana ab'obuwala bikyase nnyo eno nga n'abakulembeze balemeddwa okusalira abantu bano amagezi. Olwaleero amaka mangi mu kitundu kino naddala galimu abakadde bwe balaba omugenyi omusajja ng'akyama kibawaliriza okutemya ku beemirira n'okubeera ku bunkenke singa wabeerawo embeera embi eyeetaagisa obuyambi bwabwe. Kyenkana kati buli mwezi oguyita wabaawo omukadde omu asobezebwako olw'empaka era nga bangi ku bano babazindukiza mu biba gaabwe mu kiro nga beebase. Tetwebaka tutusula tutunula wawulira akakuba nti baisi tusula ku bunkenke n'obwamayinja. Amakanga gano n'amalala mangi agalimu abakadde bettanirwa nnyo bakyala kimpadde bano abakyalira ku nsiko olw'embeera y'abantu abagabeeramu. Abakadde abazze basobezebwako beba batakyesobola wadde okuba ku ndulu singa babeera balumbiddwa. Namukadde ono ategeezezza nti obubuzi obuli mu kitundu kyabwe buvudde ku bintu bingi nnyo. Bazze bakola ekikolwa kino eky'okwagala abakadde ne babakwata. Naye twewunyiza nnyo kulaba nga kituuse mu kitundu kyaffe eky'Envule. Kati nange mbadde ngenda kudduka ngende n'eggalire. Badde nziro mmaze wali okugira ngende n'eggalire nga bukyalaba. Bw'otuuka mu kitundu kino n'otunuulira abakadde baluwedde ku mpagala nga n'abamu n'amanyo gaabagwedda mu kamwa wamma tolema kuyungula ku zziga sinakindi n'okwewuunya emitima gy'abasajja egikwata abannamukadde bano. Naye tulowooza kati bagenda balumbamu bakadde otuvanya banaakwata ku bavubuka. Byewuunyisa okulaba ng'embeera bw'eti etandise okukola ki okubeera mu kitundu kyaffe kino. Bambi kaakano bano olw'okutya kwe balimu enjuba ebatanabulirayo nga beesolga mayumba gaabwe si kulwa nga gasajja gakagwa ensonyi gabagwako ne gabatuusako ebikolwa eby'obuliisamaanyi bambi nga bano era mu kiseera kino bawangalira mu kutya okungi. Tetwebaka tutusula tutunula wawulira akakuba nti baisi. Tugezezzaako okunoonyereza lwaki ebikolwa nga bino bikolebwa ku bakadde bokka abatakyesobola kyokka ne kitubula nga buli muntu mu kitundu kino alina endowooza ye. Abalumbaagana abakadde tebajja kuba basajja bakulu era bavubuka. Naye era bano bafundikira bano enyanjaga efuuyibwa abavubuka ssaako n'ebyokwerinda ebitamala. Bwe tujjidde ku kyalo kino nga gw'omuwendo gw'abakadde abafuna ekizibu nga kino gutuuse ku bantu 24. Bo abakadde kaakano basula mu kutya okw'ekitalo. Kasozi David yavunaanyizibwa ku byokwerinda mu ggombolola y'e Bwama agamba nti nabo balemeddwa okuzuula abantu abali emabega w'ekikolwa kino olw'ebyokwerinda ebinafu. Ekiri mu muluko ogwo kitumazeeko enviiri ku mutwe kubanga abakadde battibwa, abakadde ne bakwatibwa ne basalibwako ebitundu byabwe eby'ekyama. Tugezezzaako nnyo okulondoola ekintu ekyo. Bangi ku kyalo kino ebikolwa bino babeesigamizza ku basawo b'ekinnansi abeerimbika mu kuvumula abantu n'ekigendererwa eky'okubalyako ensimbi. Tuwa amannya gaabo bennyini abalina amasabo nabo tusobole okutuula nabo okubamiitinga oba oli awo nabo bavaako obulemu obutali bwa ngeri zimu. Kasule Franka ye ssentebe w'eggombolola y'e Bwama era nga yakkiriziganya n'abatuuze abagamba nti enjaga n'omwenge ebisukkiridde mu kitundu kino bye bivuddewo kanaaluzaala. Ebyo ebikolwa tebikolwa abantu bavudde bunaayira, bikolwa abantu abali mu bitundu abamu nga bakwata naye nga mulimu n'obunyi bw'enjaga, okutwalira amateeka mu ngalo. Nsaba poliisi mu bitu by'erina okulwanyisa mu kaseera kano n'ebiragalalagala ebyo ebirwanyisa kubanga omuvubuka ow'emyaka 2 nga bakusanga n'omukadde w'emyaka 8 kizibu nnyo okubeera nga omutwe mulamu. Olwaleero abatuuze babadde bategeeza olukiiko okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okukomyamu ebikolwa nga bino. Alozia Sengendo, WBS TV, Mpigi.